Novena nga twetegekera olunaku olw'okugulumiza omusaalaba gwa Mukama waffe Yesu Kristu nga 14 Septemba. Mu linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Ayi Yesu, gwe ku lw'okubugujja okwagala n'omukwano gye tuli wasalawo okomererwe, oyiwe n'omusaayi gwo ogw'omuwendo ennyo ku lw'okutununula n'okulokola emyoyo gyaffe. Kankano wunzikira amaaso go gye tuli, otuyambe mu bino bye tukusaba. Wano tumenya oba twogera ebyetaago byaffe. Tukwesigira ddala awatali kubuusabuusa kwonna ku lw'obusaasizi bwo. Tutukuze otuggyeko ebbala ly'ebibi byaffe n'enneema yo. Tukuza emirimu gyaffe ogiwe omukisa. Tuwe ffe n'abantu baffe bonna emmere yaffe eya leero. Twewuleko obuzito bw'emigugu gy'okubonaabona kwaffe. Wa amaka gaffe omukisa, amawanga gonna agabutikiddwa entalo gawe emirembe gyo, kubanga emirembe egigyo gy'ogaba gye gyokka egituukiridde. Tuwe enneema eyayaanira okukwata ebiragiro byo n'okubituukiriza, kubanga ly'ekkubo ettereevu erinaatutuusa mu kwesiima okw'olubeerera. Amiina. Tuddamu emirundi 5. Kitaffe ali mu ggulu, Mirembe Maria, n'ekitiibwa kibe ekya Patiri, nga okugulumiza ebiwundu bya Mukama waffe Yesu. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo littiibwe, obwakabaka obujje, byagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe ya buli lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Tutuleka ggwa mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo littiibwe, obwakabaka obujje, byagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe ya buli lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Totuleka kugwa mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo littiibwe, obwakabaka bw'obujje, byagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Otuwe emmere yaffe eya buli lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Totuleka kugwa mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo littiibwe, obwakabaka bw'obujje, byagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Tuleka kugwa mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo littiibwe, obwakabaka obujje, byagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Tutuleka kugwa mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, wayobwa omukisa mu bakazi bonna, naye omwana ow'endaayo wa mukisa.
Maria omutuukirivu Nakatonda otusaabire ffe aboonoonyi kankana ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weebwa omukisa abakazi bonna, n'ezo omwana ow'endaayo wa mukisa. Maria omutuukirivu Nakatonda otusaabire ffe aboonoonyi kankana mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weebwa omukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana ow'endaayo wa mukisa. Maria omutuukirivu Nakatonda otusaabire ffe aboonoonyi kankana mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weebwa omukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana ow'endaayo wa mukisa. Maria omutuukirivu Nakatonda otusaabire ffe aboonoonyi kankana mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weebwa omukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana ow'endaayo wa mukisa. Maria omutuukirivu Nakatonda otusaabire ffe aboonoonyi kankana mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Ekitiibwa kibe ekya Patiri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Mutuukirivu nga kikyali olubereberye na kankano na bulijjo emirembe n'emirembe. Amiina. Ekitiibwa kibe ekya Patiri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Mutuukirivu nga kikyali olubereberye na kankano na bulijjo emirembe n'emirembe. Amiina. Ekitiibwa kibe ekya Patiri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Mutuukirivu nga kikyali olubereberye na kankano na bulijjo emirembe n'emirembe. Amiina. Ekitiibwa kibe ekya Patiri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Mutuukirivu nga kikyali olubereberye na kankano na bulijjo emirembe n'emirembe. Amiina. Ekitiibwa kibe ekya Patiri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Mutuukirivu nga kikyali olubereberye na kankano na bulijjo emirembe n'emirembe. Amiina. Ku lw'ebiwundu byo wonya obulumi bwaffe bwonna, Ayi Yezu. Ku lw'omusaayi gwo ogw'omuwendo ennyo tutukuze, Ayi Yezu. Ku lw'omusaalaba gwo omutukuvu ennyo tutaase, Ayi Yezu. Amiina. Mu linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Oluganda webale kwekumira ku channel Mary Victor Catholic Collections ku YouTube. Kindly subscribe, share, like, osobozese mu kuno okuleetayo essaala endala. Essaala empandiike ojja zisanga ku Mary Victor Catholic Collections wansi wa status update yo. Webale nnyo, webalire ddala. Kindly follow the WhatsApp channel as well. Mukama atukulembere ffenna nga tusoma novena eno.